Alright, wetuwogerera ba foot soldier kirabika omupiira bagukulembedde 5. Yesterday wabaddeyo events 2, wabaddeyo show ya Vinka, wabaddeyo ne show ya Irene Namatovu. Show zonna za happenings on the same day. Naye amazima gali nti omu ku bano teyakoze ssente ate omulala yakoze ssente. Irene Namatovu yafunye abantu bangi nnyo n'okugoba n'agoba. Wabula ate ye Vinka, yes yafunye abantu naye nga si ennamba gye yabadde asuubira. Because Vinka ayimbidde ebbanga nga tawa abawagizi be concert. Wabula engeri gye twajjamu ebyobufuzi, engeri ebyobufuzi gye byayingira mu bannayuganda ne biyingira ne mu music industry, Vinka kikirize kigaane gwandaba amazima ba foot soldier effect gye bakoze ku event ye yagikosezza nnyo nga gye nkomeza. Wogezaako tunulya event swang zezetegeka ng'eya wininwaji, it was a sell out. Wogezaako nolaba event ya Azawi omuto ku Vinka yafuna abantu bangi nnyo. But of course nayagadde engeri swangs gye yateeseteeseemu. Bayina engeri gye bakozeemu setup ne basooka bakwataka eriyo ne bakwataka drone video nga mutuufu oyinza okugamba Vinka akikube naye nga ga amazima fe ababaddeyo amazima si be bantu be nabadde nsuubira ku Vinka, si be bantu be nabadde nsuubira ku Vinka. Kati gwabadde akyanyooma impact y'aba foot soldier nga bakutuddeko ku social media onyomesa kajanja. I have seen Frank Ntambi simanyi oba yasasuddwa, simanyi oba kiki kyabala, naye nti nze nandibadde mpa muganda wange Frank Ntambi amagezi amaanyi g'omala ng'osojja ba foot soldier. I think it is better okolemu ekirala, because ye foot soldier ajja kujja akube show ya Vinka, agenda gikuba mulundi gumu, emirundi 2, emirundi 3, alekeraawo tagenda kuddamu abiveeko. Naye Frank Ntambi okuva jjo yakakola posts ezisoba mu 10 ku mukutu ogwa X ng'asosonkereza ng'asojja ba foot soldier. Frank Ntambi abaana bwe banaakussaako ekigere we papa olaba nti olowooza oli waabwe, naye bwe banaakussaako ekigere okukyejjako lujja kuba lutalo, because bo babimaze dda byavuddeko tewali nalina budde kati balina okudiscussinga. Ba foot soldier bazze ne boogera point yaabwe nti gwe baawo yasalawo okuyimirira n'abatunyigiriza ate ozze mufu abatunyigiriza oyagala tukuwagire tetugenda genda. Abazze owagira Vinka be babawagizi be abaddala abali staunch nga bo bagamba nti ngwa naawe kyawedde. Naye engeri Frank Ntambi gyakakasa gyasosonkereza ba foot soldier ku X, wallahi billahi tallahi Frank Ntambi ojja kwetaanulira ekiyumba ky'enjuki, abaana bajja kussaako ekigere ojja kiwulira. Anti munaye bo babeerawo nga bafala, naye boka babeereyo nga gwe basojja nga bo basirise ne bakutereka, naye lukya lumu omwana n'agikuma n'etandika ottokota ojja giwulira lwe n'atokota nga ya Frank Ntambi. Just nkuwadde magezi my brother. It is better kyawedde bali babivuddeko, bo bayogedde ensonga yaabwe, abagiwulidde tebagenze, abo batagiwulidde nga bagamba terina makulu bo bagenze ne bawagira Vinka waabwe ne kiggwa. Dax Vibe naye teyayimbye kuba bamugambye ssebo tugeza ne tukulabayo, tetumanyi nsonga lwaki teyayimbye, but of course we all know pressure yagiwulidde. Of all people that were supposed to perform ku event ya Vinka, Dax Vibe was supposed to perform, because Vinka yaperforminze n'abayimbi bonna be yakola nabo kolabo apart from Dax Vibe. Era Dax Vibe ndozo omuliro gwe yawulidde ku post gye yakoze
ng'agamba abaana ogende wa Vinka kirabika kyamwaliriza ne kimugamba olaba bankoze we bati nga just ntaddeyo post olwo wenna agenda ku stage waliwo ne bafuuti soja abasasudde tiketi bagenda wa Vinka just kusunga oviiranga ku fuuti soja woviiranga ku fuuti soja abaana abo bali awo nga tebakyalina kyakuluuzinga kati Frank Ntambi olina ekyokuluuzinga kinene nnyo because business yo is audience my brother your business is audience bano abantu ye business yo okimanyi omulimu gw'okola social media is all about fighting for numbers now gyokoma okubanga osojja n'ososonkereza abafuuti soja olw'okuba either waweereddwa ssente oba si kyoyinza okuba nga okikola nga ggwe ng'oli fan nakyo kisoboka naye just beera ku pulo beera ku Holland abaana bajja kuteeka ku kaliya bana nze simanyi kumanya omanye okubanga olwana n'abantu 1,000 naye nga toyina gw'omanyi naye nga bo bakumanyi toyo Frank Ntambi omanyi okubanga olwana n'omuntu ku social media naye nga akuli mabega muyinza okuba muli mu taxi nga otudde mu maaso awo nga yali mabega naye ng'ali ku ssimu ye akusabuliraawo kibi nnyo fighting an enemy you don't know it is very bad mu period ya just 1 week bafuuti soja balazeeko ensi nti they can influence they can decide and make decisions on social media Bettina yakomyeyo waka tekyabadde kirooto kye naye Bettina yasojja abafuuti soja dda ne bamutereka ne basirika ndowooza waliwo eyazzeemu omanyi ku social media kuno osobola okukola ka vidiyo leero abantu ne bakalaba leero ne wabawo akalaba enkya wajja kubaawo najja okukalaba nga wayisewo emyezi 3 kati oba oli awaliwo yakalabye n'agamba nga ye lwakalabye n'agamba kati kanete strategy waleeta strategy wabawo abalala bagenda ogibuukira Bettina ye yakalozezzaako abaana balaze amaanyi they can do something and something happens bakolokose Bettina okukkakana ng'agobeddwa ku mulimu ali Kampala but of course of all people nze I didn't expect Ntambi kulemera ku nsonga eno wawakidde Vinka naffe twageze ne tumuwagira tugenda mu kivulu kye ne tukoma awo ne kiggwa naye okusojja bafuuti soja abamu balina ensonga ayimira ku ssimu ye n'avuma omuntu si nti avumisa kinyumo because ogenda kulaba nga abakola vidiyo abasinga bazikola ku TikTok tekuli ssente naye ne weebuuza lwaki ono omuntu akkakkana ku muntu n'amuvuma obwenkanidde awo abamu balina obulumi bwabwe oyinza okusanga oba oli awo omu nti oba yali ex wa Kawuma Yasini oba yali ex wa Franka ng'agamba obanzitira boyfriend wange oyinza okusanga omu yali kyali waagundi ono yali muganda waagundi nga there must be a reason as to why someone wakes up one day n'akwata essimu ye n'ateeka ku comment okuvuma omuntu yenna ku social media there must be a sounding reason tebakikola just kwejalabya so basobola okukeera ku makya ne bakulaba n'okola byokola ne babitereka ate social media terimba ojja tuuka ekiseera nga you need that audience omwana akaleete kati tulaba Vinka kale ye Vinka kiki ekirala nnyo it is understandable n'ate ne bafuuti soja bagamba ffe tolina kyotugambayo mwenna mwe bamu osobola okukeera ku makya nga weetaaga those numbers omwana najja yeeta ka screenshot papa ono yatugamba bw'ati akategedde mu comment section gye tuba twesanga